Okugula eggwanga ababaka basabye obudde bwa kafyu bwongezebweko. So ekisooka kafyu time yeetaaga okuba revised kuba yo tatukosa nnyo. Abakulira ab'ebidduka mu Kampala bakedde kusikaasikana ne bannaabwe mu kukwasa amateeka. Engeri jaamu gyakutemu olunaku olwaleero nga olunaku olusooka lwe bakkiriza abantu okuba nga bayingira mu kibuga kibadde kiyitirivu ku nguudo z'ekibuga ez'enjawulo ekibaleetedde okutya nti abantu bayinza obutasobola kukwata budde essaawa 12 pulezidenti ze yateeseewo ze balina okubeera nga bonna bawedde ku nguudo. Will be reviewed after 2 weeks. Akalipakana akiyolesa olunaku olwaleero ng'entambula y'olukale egguddwawo kalese ebibuuzo bingi nnyo ng'ekiragiro kya pulezidenti yayisizza okubanga kafyu atandika ku ssaawa emu nga kinaasobola okuba nga kigobererwa. Omukulembeze w'eggwanga yabadde alagidde nti kafyu asigale nga bw'abadde newankubadde yasobodde okugulawo emisoso emirala. Kaakati omubaka okuva e Tolosa Ropendi atuuse okutegeeza nti kino kiyinza obutasoboka oluvannyuma lw'okuba nti enguudo eziri mu ggwanga ntono nnyo era ng'emmotoka zisobola kuba nga zeeyisa okulwanyisa akalipagana akaliwo. Enguudo zaffe enfunda boda taxi abatambula bonna bakozesa oluguudo lwe lumu, so tekijja kusoboka okuba nti bayisaawo emu abantu bonna baba bavudde mu kibuga era ne taxi zikomye okutambula. So nsuubira nti bajja kitunulamu ssaawa bazongezeeyo mpozi zibeere ssaawa 2 oba 3 nga bwekyali edda. Kyokombako okuva mu kitundu kya Erigon Gerald Nangooli yategeezezza nga bannayuganda balina okusooka okutunuulira omugaso gwa kino naddala okulwanyisa obumenyi bw'amateeka obulabise nga buyinza okubaawo singa obudde bwongerwayo. Tutambule awatali control mu kiseera kino kye tulimu, abaabi bajja kubeera bangi. Mbuuza oti lwaki? Kubanga omuntu saawe n'embeera gy'erimu, embeera gye tulimu embi nnyo, omuntu agenda kuteekawo amagezi g'okusurvivinga. Alaba nti Segirinya ali kutambula ssaawa 2 n'ekitundu z'ekiro, aba boda tebatambula, nakukwata wali nakujja kwa akasawo najjawo akasente kokoze mu tawuni. Kati ku ssaawa eno nze nsaba nti tukkirize tumaintaininga ekintu kino kyokulaba nti kafyu time esigala ku ssaawa emu paka ssaawa 12 kitundu. Etutaasanze etansangwe, tetusobola gamba nti naye mbu yonna kyetwagala gavumenti ekole okulaba nti ekintu kya vaccination kikolewa. Naye tukimanyi bulungi jaamu abeera mu kibuga muno n'ebibuga ebirala nti kizibu nnyo omuntu okuva mu ofiisi essaawa 11 ssaawa 1 n'emusanga ng'atuuse. Abamu bava mu ofiisi ssaawa 11 n'atuuka ewaka ssaawa 13. So ekisooka kafyu time yeetaaga okuba revised kuba yo tatukosa nnyo nti we tutagira ssaawa emu ensi eweddewo. Ndowooza omukulembeze yandiyongeddeyo paka ssaawa 3. Abaka abalala bawagenze mu maaso ne batunnyonnyola ku ngeri gye batunuuliddemu obudde buno obwasalibwawo. It is not sustainable because by the time people start moving and the traffic jam is so much, like in the morning I left home to reach here, it was terrible. I'm very sure they need also to adjust on time. Abantu balina kulaba nti begendereza nnyo, bambala masiki. Kafyu etuyamba nti abantu badde bagulawo amabaala mu kikwekweto tebajja kukikola ate n'abantu ne babeera nga tebatambula. Kaseera kano tukakozese okulabika nti tufuna eddagala okwasa abaana baffe oba bannayuganda. Ekyokusatu kwe kusaba pulezidenti nti mu mbeera gye tulimu ate amasomero nago gagende gasomeyo emyezi 2-3 ate tugenda okudda mu mugalo nga wakiri abaana basomyeko, otherwise we tugenda nene embeera kiba kitegeeza nti abaana baffe tebajja kufuna mukisa kuddamu kusoma. Nze Grace Girinya Nelia Sajabi Omunnyo. Bwe tuddako ku ngeri ebidduka gye bikedde okuyingiramu ekibuga Kampala wabaddewo vaawo mpitewo nga abakulembeze ab'ebidduka bakwasa amateeka era akanyolagano kabaddewo nga ababodaboda bakwata baboda abatatuukiriza bisaanyizo bya COVID-19 ebyalagirwa, so nga n'abataxi babadde bakwata abataxi bannaabwe abatatuukiriza bisaanyizo. Emukono bo abataxi beemulugunya nga bagamba nti ab'emmotoka entono babamaliddewo abasaabaze bo tebalina kye bakoze.
Entambula ey'olukale etandise leero oluvannyuma lw'ennaku 42 ng'eyimiriziddwa olwa coronavirus atamye wabula ng'abasaabaze basaliseeko era eno y'embeera nga bwesibye mu bitundu by'eggwanga ebya Kampala n'emiriraano. Abakulembeze abaddukanya entambula ey'olukale mu Kampala bakedde kuguluba n'abakuumaddembe era abamu batwaliddwa ku poliisi n'ebiduka byabwe. Abavuzi ba taxi abaleese abantu mu kibuga Kampala nga bazze batandika okukola babadde ne bomba okusanitizinga abasaabaze. Amakubo agayingira zipaaka naddala empya kubaddeko banabira engalo nga kuno kwabuwaze ne bawera okukikuuma. Abantu badde balina nnyo emputumu kunaaba mu ngalo naye olwaleero kibeewunyisizza kyetagisa na bagamba naye nga gw'omulimu tubukozi kubiriza abantu banaaba wamu ne sanitizers emmotoka bazirina mama n'abakozi balaawo. Basabye abasaabaze okubakwatizaako nga singa omuvuzi wa takisi atikka okususa omuwendo ogwalagiddwa bamulonkoma. Tulina centers betwayitibwa scouts abagenda batuulira emmotoka ezo nga tukolera wamu ne poliisi. Ne yuniyoni yaffe yatibu kuba engeri gye tuli nti yetwogerera our advocates babunye eggwanga lyonna katukolaganye na buli senta yonna buli disitulikiti era nkubira omulanga yonna abantu bonna ajja mu paaka mwogenda kulinnya emmotoka za ku masaka tokkiriza mu nsaabaze manya dureva yida kuteekamu muntu wa kusatu. Mu paaka enkadde ebimotoka bya poliisi n'abasirikale aba LDU bibaddewo wonna okutangira takisi okuleetebwamu era omwogezi wa poliisi Fred Enanga alabudde aba takisi. So okuvaayo n'okutandika okukunga badreva eno taxi park teyina gyeraga esigadde taxi park sigamba nti waba ataddewo akeedi oba ki oba ki kakati ebikolwa bino ebisikiriza abantu okutandika okwegugunga twakava mu lockdown oyagala kwononera abataxi ekifaananyi then babazzeeyo mu muggalo. Abavuzi ba taxi beemulugunyiza ku kikolwa kino ne banenya ekitongole ekiddukanya ekibuga ekya Kampala Capital City Authority era omwogezi wakyo Daniel Nuwabine abanukudde. Ekisinza tukuba ekyokwe kyekyo nti ffe twazze tusula tugenda kuyingira mu maka gaffe gaffe badereva ba takisi mu paaka enkadde n'ekisinza otumalamu amaanyi kwe kutuuka nga te paaka enkadde efuuse ebbaala kisinga mulimu magye na poliisi neole DU. Naye kakati otusibirawo obwera tetubadde mu mugolezi ennaku zonna tetukola tewali kasente gye tubeera batubanja. Ne naffe twebuuza aba takisi ffe baani oba mmwe baani buli ali gyali asooke yeebuuze owa takisi gwe gwani pulezidenti gwe yatadde nga takutaddeko kakwakkulizo. Naye ebyobufuzi nga bwe bibeera olunaku lwajjo tulina information gye twafunye nga batusuubiza nti waliwo abannaffe abamu abakooye streets nga baagala bayingire mu paaka. Naye twafubye okubannyonnyola nti tubagamba bannange pulezidenti yatukwasa paaka eno tubadde tusaba mubeere bagumiikiriza oba mubeere bakkakkamu era omukulembeze w'eggwanga yatukwasa paaka yaffe eno yalina okujja okugiggulawo. Paaka empya epaaka enkadde kati erinamu obupya obw'amaanyi badde emu ku ebyo ebintu bye tubadde tugezaako okukola mu muggalo okuva bwe gwatandika ng'eno tennaggwa bulungi ebulako ebintu nga access control oba giyite fensi olugo kubanga kati buli omu ayingira wayagala ebulako kabuyonjo ebulako kiriniki jukira nti paaka eno esaabaza abantu oba abantu abagiyitamu abasaabaza abagiyitamu basukka mu mitwalo 2. Mu paaka za baasi ez'enjawulo embeera ebadde ya kimpowooze ng'abantu batono ddala era abamu ku bazikulira bannyonnyodde bati embeera eno. Naye omuntu omutambuze kati saawa zino bakyalina balumaggamagga tebaliwo nga ti bangi abaliwo awadde abantu batono nnyo. Ate abakulira abavuzi ba bodaboda mu kibuga Kampala nabo bakedde kukola bikwekweto kubamenya amateeka naddala batikka abantu abasukka mu omu.
bangi bakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi ez'enjawulo okuli Kasatu ne Muzaana mu Kisenyi era abamu beegayiridde obutasibwa. Batetone akuliddemu ebikwekweto ku babodaboda ategeezezza nti si baakuttira muntu yenna ku liiso ayagala okubazza mu muggalo. Tufuddeyo okulaba nga tulwanyisa ebikolwa ebirabikibwa mu mulimu gwaffe gwa bodaboda. Nze ng'atwala security ya bodaboda mu Uganda yonna twatandise era Pulezidenti Kasaya gavumenti tuteeke ebikolwa oba ebiragiro oba amateeka mu nkola. Twatandise n'okunoonyereza abantu bano abatandise okuba ba investor. Ate yo emukono abakedde okweyuna ekibuga okukola basobeddwa olw'akalippagano bwe kayitiridde nga kivudde ku mmotoka ezeetikka ebyamaguzi eziyita ku luguudo olw'Ejjinja kw'ogatta bodaboda n'emmotoka za buyonjo. Ku siteegi za takisi ez'enjawulo abamu tebazze ku mirimu olw'okubanga ebidduka byabwe bikyakwamye era n'ezirinda abasaabaze babadde batono abazituulamu. Bali mu byalo kale ekizibu tukyalinamu. Emiwendo gy'ebyentambula ku bupande gibadde wakati wa shillings 80 ku mitwalo 2. Twogeddeko n'abamu ku bavuzi ba takisi ne bategeeza ng'emmotoka za buyonjo bwe ziwambye omulimu gwabwe olw'okusomba abantu. Oba kinaatereera mu maaso tetumanyi bulungi naye ng'embeera ekyali enzibu abatambula bakyali batono. Byasalya Kim, Eric Yiga, Salt TV, Omunnyo. Mukulike ennyo basasi baffe nga Salt Media, Salt TV twasala okutuusaako ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga kati ku mbeera ya kafyu. Musasi waffe Robert Mutebi yatuuse dda mu bitundu by'e Nakasero agenda kuba atulaga embeera nga bweri, bantu ki obudde bwe bukutte, boogera biki, basaba biki, byonna Robert Mutebi katukwegatteko abantu babulire ekiri awo. Neyanziza nnyo Rita Robert Mutebi buterevu oli ku Salt TV Omunnyo Ku Ssatu okutulaba. Neyanziza nnyo neyanzege Rita Kamya n'abalabi baffe bagenda maaso okutulaba ku Salt TV Omunnyo Ku Ssatu. Emisana tubalaga ekiri mu kibuga Kampala, tusazeewo leero ekiro era tudde tubalage ekiri mu kibuga Kampala. Leero lunaku olw'okukola olusoose nga Pulezidenti akkiriza bannakampala okugenda maaso okukola emirimu gyabwe ne bannayuganda okutwaliza awamu. Naye njagala okutegeeza nti etteeka lya kafyu bannayuganda balikuumye nga bye batalikuumangako kubanga wonna we tuyise mu nguudo zonna, buli luguudo olufuluma ekibuga Kampala, Bombo Road, Hoima Road, Masaka Road, buli luguudo lwali oyogeddeko Jinja Road, bannayuganda etteeka lya kafyu olunaku olwaleero balikuumye. Tebulinga luli olwasooka bwe baba obudde ne balima okukwata. Wonna we tuyise abantu bayise dda ku nguudo, tekuli motoka n'emu gy'oyinza kwogerako. Abamu betubuuzizaako batugambye nti wakyali abantu bangi abakyali mu byalo abatannabakomawo mu Kampala nti obaolyawo kyekireetedde ekibuga okubanga obaolyawo nga bakifuluma temuli mugotteko olwaleero. Enguudo zonna nkalu, tetulina we tusanze biggwa byonna okuggyako ewandegeya we tusanze ku bataddewo obaolyawo road block naye ewasigadde wonna wakalu. Nakasero bwati bwafaanana saawa za kakati tugambye nti bulijjo ekibuga okiraba misana, kakati katukiragekoko ekiro naye nga ekisinga obukulu njagala okutegeeza nti tekuli wadde jaamu yenna gw'oyinza kwogerako ekya kafyu kyo oyinza kyogerako bwogezi nti Pulezidenti yataddewo kafyu, naye ekikulu kiri nti bannayuganda bo akafyu olwaleero ate abamugoberedde nga bwe batamugobererangako. Tugenda kubanga tukutambuzako ku nguudo ez'enjawulo tulowooza nti wayinza okubeerawo ku bantu. Nakasero yo abantu basuulirawo ddala nga bogenze maaso n'okulaba ate nga ekyenjawulo ekiriwo nti olwaleero lubadde lwakutikula. Ntegeeza ekiro ekikeeseza olwaleero kakati tulabawo mmotoka nnyingi kubanga baatikudde okusingira ddala ng'obudde bukya kubanga we twayitiddewo ate ku makya
kyabadde kijjobi nnyo bwati bwafaanana mu kiseera kino. Entebbe road tekuli motoka yonna gy'oyinza kugamba nti etambula, motoka ntono nnyo. Jinja road motoka ntono nnyo ezitambula. Masaka road motoka ntono nnyo ezitambula. Bombo road tekuli motoka gy'oyinza kwogerako. Gayaza road n'enguudo endala zonna bannayuganda bagambye nti obaolyawo embeera nga bweri kati ate basaanira kulabika nti obaolyawo bajeemera amateeka ga kafyu. Ekibuga poliisi egenda maaso n'okulawuna, ekyagenda maaso n'okulawuna nga bwogenda maaso n'okulaba. Naye kaakati bwe tuba tukuyisayisa ku Market Street embeera eriwo yeeyo gy'olaba. Basubuzi abamu basula ku nguudo, basula bakuuma maali yaabwe bakere ku makyanga obaolyawo bakola kyekyo kyolaba ku sayidi ne sayidi eya nguudo zino eziri sayidi wano nti olaba abakyala bebo bogenda maaso n'okulaba abagenda maaso n'okulaba abebase beebo abolaba abebise obukutiya abebise ebiveera bebise buli kimu ku miryango gy'amaduuka aga wano. Bano no bolaba abebakeera okutunda ebirime wali waggulu mu katale ak'Nakasero bebakeera okusuubula obaolyawo n'okutunda. Yembeera kakati eri mu kibuga ddala wakati wetuli essaawa zino, naye nga nkutegeeza gwe wenna ali ku Soul TV nti beera ku Munnyo Ku Ssatu, beera ku Soul TV kubanga buli kimu tukikutuusaako nga bw'oyagala okukiraba. Paka enkadde ku ssaawa emu tubadde tugikulaga ne ku ssaawa 5 twagikulaze ng'egumbyemu abasirikale bayitirivu nnyo, mamba nga ziri mu paka nkadde, naye kaakati bw'ogitunuulira olaba embeera gy'erimu yeeyo. Embeera gy'erimu yeeyo mulimu abasirikale abatonotono abateereddwamu okuuma embeera. Obaolyawo obudde bwe bunaaba bukedde banaayongeramu abasirikale n'essaawa zino ekiri ku paka enkadde kyekyo kyogenda maaso n'okulaba. Ruhumu Street ne William Street nga tukirira wano okujoininga ku Ben Kiwanuka Street olaba tewali muntu n'omu. Ekibuga kikalu bwe kalu temuli motoka n'emu gy'oyinza kwogerako mu kitundu ky'ekibuga kino kye tulimu. Ajjukira nti tuli mu kibuga wakati atuzze okutuusaako embeera nga biri mu kibuga oluvannyuma lw'abagagga bannannyini bizimbe bino ebiri mu Kampala okusisinkana gavumenti, abakungu mu gavumenti ne bategeeza nti tujja bakkiriza okuggulawo ebizimbe byammwe singa munaagenda maaso n'okukkiriza okugoberera bye twabalagidde okukola, omuli okussa CCTV cameras ku bizimbe, okugoberera SOPs n'ebiringa ebyo. Babadde eyo nga basinkanye ate abakungu ba gavumenti ate ne baminisita wamu n'aba KCCA. Kakati wano ku Ben Kiwanuka Street agenda maaso n'okulaba amawulire Omunnyo Ku Ssatu tukugamba nti ekiriwo kyekyo kyetukulaga ekiro kya leero kyetugulaga ssaawa zino nawo olabira ddala nti emmotoka ziwalabye ku ssaawa emu, ku ssaawa 2, ku ssaawa 3, ku ssaawa 5, ku ssaawa 10 n'omujjuzo gw'abantu ogubadde mu kibuga temuli muntu n'omu. Paka enkadde security yakendezeddwako wadde ng'emmotoka ebikuba tiya gaasi wamu n'emamba emu esigaddewo, naye ng'olaba embeera eriwo yeeyo. Emisanvu egibeera ku kkubo wano egibadde gibeerawo nagyo ogiraba nti jagibwawo tewali ikiriwo wadde kyonna kyoyinza okwogerako. Olaba nti ekibuga kigule twayise mu kibuga nga obaolyawo amasannyalaze bagaggyeko, naye olaba nti light entonotono erimu ekulaga ki ekiri mu kibuga okuggyako ebizimbe ebitonotono nga wano ku bata n'ebizimbe ebya Mugagga Drake Lubega n'ebirala awo byoyinza okugamba nti byo tebiriiko ddala amasannyalaze, naye nga wano ku Gazaland wetuli ssaawa zino n'ebizimbe ebyetooloddewo olaba nti ate wali yaddeko. Bw'otunula ku Arua Park olaba nti Arua Park nawo ate tewali mbeera gy'oyinza kwogerako nti yeeno ku Arua Park olaba nti wali mbeera gy'oyinza kwogerako nti yeeno ey'abantu tewali mugoteko gwonna, tewali mbeera yonna gy'oyinza kugamba nti abantu bakyali mu kibuga, tewali jaamu yenna ali mu kibuga ku ludda lwa sayidi eno, naye nga ebizimbe obiraba ebisinga ate amasannyalaze gateereddwako okuggyako biri obaolyawo okuva emisana ebitabadde n'amasannyalaze ate nga gaggyibwako n'ekigendererwa obaolyawo ekyabasuubuzi male kusasula tubawe amasannyalaze tugulewo amaduuka. Obujama si bwe bw'amaanyi ennyo, oyinza okugamba nti tebannaba kuyonja kibuga, naye bw'otunulatunula olaba nti embeera yeeyo. Ekikuubo kiggale nga bw'okiraba, kiggale kyonna kiggaddwa, teri muntu n'omu gw'oyinza kwogerako okuggyako abatembeeyi n'abakuumi abasulira ddala mu kibuga be boogenda mu maaso n'okulaba. Allen Road nga otuuse wano ku Kwalisero Bus Terminal nayo ogiraba nawo wakakkamu bya nsusso, abantu ekibuga bakivuiriddemu ddala, batonotono boolaba obaolyawo abadda eka abanyuse ekikeerezi beyinza okugamba nti be bali mu kibuga. Ekizimbe ekirala ekya Kwalisero
ekizimbe ekirala ekya Qualisel twakiiseeko emisana nga tekuli masanyalaze era bw'okituukako kati tekuli masanyalaze na kino ekyazimbibwa ewaali Kautex petrol station nakyo olaba nti tewali masanyalaze era n'emisana tewabadde masanyalaze. Jesco nayo ogiraba yeeyo tekuli masanyalaze sawa zino era nayo emisana teyabadde na masanyalaze naye ng'obujamajama obutonotono bweyongeddeko katonotono okujja mu kibuga we tuli saawa zino. Omulabi waffe wa Sot TV ekibuga bwe kiti bwe kifaanana. Rita Kamya embeera gye twagadde okusooka okulagako katono mu kibuga nga bwe ekimiridde. Twagala ate tukuzitize omuzindaalo, twagala tukuddize omuzindaalo ate ogende maaso n'okuweereza tulengerayo abantu batonotono wali ku bizimbe bya omugagga Haamu abatonotono abakyaliwo naye ndowooza security egenda maaso n'okukwasaganya embeera eryawo. Ndabanga abaggala obaoliawo amaduuka gaabwe naye nga ekiri wano kyekyo akyogenda maaso n'okulaba abatonotono abalina okubeera mu kibuga era be bali mu kibuga. Kankuddize omuzindaalo ogende maaso n'okuwa abantu amawulire ekibuga bwe kiti bwe kimiridde obaoliawo ekiro kya leero. Lwitakamya omuzindaalo nkuddiza. Robert Mutebi eyo nno yembeera Salt Media gyekulaga okulaga nti buli wamu esobola okutuukawo okulaba ebintu nga bwe bitambula. Weebale nnyo Robert Mutebi ne banno bootambudde nabo. Katudde ku Munnyo Ku Ssatu ate tukulaga embeera ebadde mu bitundu okuli Masaka, Luweero w'obulenzi wamu ne Jjinja. Abamu bagondedde ebiragiro ate abamu beeremye. Poliisi e Masaka ng'ebadde eduumirwa gikulira Odias Nuwaheereza ekedde kwebulungula ekifo ekyagunjibwa abatakisi mu kibuga Masaka ekimanyiddwa nga ewa Mukalazi ne babalemesa okutandika okukakkalabya emirimu. Afande Nuwaheereza akulembeddemu ekikwekweto kino agamba nti ye yaweereddwa ebiragiro okulaba nga abatakisi baamuka ekifo we baateeka paaka mu bukyamu. Kino kitanudde abatakisi ne batandika okumwogerera ebisongovu ne bawera nti si baakudda mu paaka. Ssentebe w'abadereva abatakisi e Masaka Bashir Mawanda yeerayiridde okufaafagana omuntu yenna ayagala okubasuuza paaka. Wabula oluvannyuma bano Afande Nuwaheereza abakakanyiza n'abasaba bagende mu lukiiko boogere ku nsonga. Abatakisi bano bategeezezza nti mu paaka gye batwalibwa kaabuyonjo tezikyakola kyokka nga n'enguudo ezigendayo ziringa za walumbe ettanda. Abakazi abanaku bali mu kwewanako katale ku wansi nti gwe tekiniko ejja tuviira ffe bannamasaka tusigalewo naye baakatutalaba amabavu tuvudde ku nkumbi mwe babasasula omusaala natanirika kumuli masitula babasasula omusaala ffe abanaku mutubalirire tubantu banaku. Olukiiko we luggweredde ng'enjuyi zombi tezikkaanyiza era nga abatakisi basigadde beewera obutava mu kifo we babadde. Ate yo mu kibuga ew'obulenzi ekisangibwa mayiro 10 okuva ku kitebe kya disitulikiti Luweero wetuukiddeyo nga takisi nnyingi zikyali ku bijinji ate nga n'endala bamakanika bali mu kuzikolako. Ssenkumba Owen ng'ono makanika mu kibuga ew'obulenzi ayogedde nga bwakoze ensimbi ennyingi olwaleero. Bafunyeemu nnyo kubanga babadde mu kuwawula emmotoka zaabwe okuva mu 7 yayogera ku Lwokutaano aga nti bagenda okutandika na Lwamukaaga. Rajib Kazibwe ng'ono muwandiisi w'olukiiko olufozi olwa takisi asimye gavumenti okubalagira okuddamu okukola. Twebaza nnyo pulezidenti waffe omulungi olw'okulowoozaako n'atatuddemu okukola naye tufuna okusoomoozebwa nti emmotoka zaffe zisinga twazipaakinze ebbanga ddene zivudde nga teziri mu mbeera nnungi. Abamu ku bagoba ba takisi bategeezezza nti bali mu katu olw'amabanja agabasusse. Bwe tugendako e Jjinja ababoodaboda baganye okussa mu nkola ebiragiro bya pulezidenti eby'okutikka omuntu omu ku pikipiki nga bo abatakisi bagamba nti omuwendo gw'abasaabaze nabo mutono ddala nga bakitadde ku mbeera ya bwavu. Mu mbeera engeri badde batya nti
batya obulwadde n'embeera y'akasente batya bbeeyi naye nga bbeeyi tesijja kubeera ya waggulu nnyo nnyo ojja kubeera nga webadde beeranga emabega wali eri ate engeri y'abasaabaze gye bali nti tebali kuzaayo baana kusoma kati wo nawo waleeseemu naye obuzibu bwe tulina kaakati nti ku makubo gye tulaga tulinayo baganda baffe bali abakwasisa amateeka tulina obuzibu nabo nti mu bbanga lye tubadde nga tuyimiridde emmotoka ezisinga emisolo gyaggwako okusingira ddala nga bwe tuli nti twakava mu gw'omusanvu nga financial yabwe eggwako ababoodabooda bakedde kutikka abantu abasukka mu omu era nga n'abasinga balabiddwako nga tebambadde masiki obukulembeze bwa bodaboda bukoze ebikwekweto ne batikka abantu abatissa abasukka mu omu ababodaboda bawakanyiza ekikwekweto kino omuntu asobola kuba tuvuga omuntu mulala okuba ebugembere ku siringi 10 amafuta ganina bayisa amafuta abantu baavo abantu bali tubakolanga kati omuntu alina siringi 10 Mugumbya Siraje ssente bwa bodaboda mu Jinja agamba nti ebikwekweto bino bakubitwala mu maaso aye ife ng'abakulembeze kuba n'abantu baife n'abasoso okukuba omulanga ababodaboda abamasitegezi bakuba omulanga nga bali kubona nti okubayizaayo mu muigalo kidda kuba kirungi bakuba omulanga ye tuli era twasukiramu twatandisa olunaku lwaido twatandika okugema abantu abo abatika abantu ababiri ate omu taxi park ey'Ejjinja omuwendo gw'abasabaze mutono ddala ng'emmotoka zikyali ntono ebyo nga tubitadde ebbali katugende ku House of Prayer Ministries International esumbibwa omusumba Rosias Bujingo ennaku 14 ez'okusaba n'okusiiba zitandise olunaku olwaleero era bw'ati omusumba Bujingo asinzidde mu kusaba kw'amalya g'ekyemisana n'akkaatiriza obukulu bw'ekisiibo aho bonna abaafiiriddwa ebyabwe olw'okulwawo okuggulawo amaduuka abasabye mwekwase Katonda mu nnaku 14 zino ez'okusaba n'okusiiba mukanye vvivi Katonda ebintu ajja bikolako ayongedde n'alambika ku budde obwateekebwawo Salt Media okubeera nga abasumba babwettanira okuyitirako okubuulira abantu ekigambo kya Katonda era n'asaba abo abasobola okukozesa obudde obwo babukozese. Olwaleero ekisiibe ky'ennaku 14 ekya buli mwezi kitandise mu bakkiriza aba House of Prayer Ministries International era yo ku Canaanland mu kusaba kw'amalya g'ekyemisana essaala ebadde y'amaanyi ng'ekulembeddwamu omusumba Rosias Bujingo. Apparently tuwonyeze eggwanga lyaffe mu linnya lya Yesu. Omusumba Bujingo asabidde bannayuganda abazzeeyo ku mirimu gyabwe ssaako n'abaafiiriddwa ebintu byabwe mu maduuka nti ekisibo kino eky'ennaku 14 Katonda wakubizaawo. Ayongedde okukubiriza abasumba mu kiseera kino ng'amasinzizo gakyali maggale okukozesa omukisa Salt Media gwe yateekawo okubuulira enjiri awatali kusasula. Media kintu kiri expensive nnyo kati ffe nga Salt Media tugamba nti since kiri expensive ate nga Mukama ffe yakituwa buwi katukigabanire wamu katukikozese buli lunaku okuva ku ssaawa 4 ku makya okutuuka ku ssaawa 5 wabeerawo abasumba babiri nga babuulirira bwereere. So tugamba nti Katonda obanga atadde ekigambo ku mutima gwo ng'oli musumba w'abalokole alina ekkanisa media sente tojja kuzisobola jangu kweno soloti Mukama gye yatuweera obwereere. Omusumba Bujingo ategeezezza nti pulogulaamu y'obulokole kyeki ebeerawo buli lwa Sande ku makya yakubeeramu abasumba babiri n'abasaba okwettanira omukisa guno batuuse ekigambo kya Katonda ku bantu. Twayongedde okuteekawo omuwaatwa gw'enjiri omusumba Edward Kayizi owa Divine Harvesters Church e Makindye akulembera pulogulaamu ebeerawo buli lwa Sande ssaawa 1 mpaka ssaawa 2. Pulogulaamu eyitibwa obulokole kyeki. Twatudde naye ne twogera nti sinsi amakanisa gakyali maggale pulogulaamu eyo y'essaawa ennamba naye tugiyuseemu emirundi 2 zibeere eddakiika 3 3
nolwekyo tuukirira omusumba Edward Kayizi ojje mukole program. Akubiriza abali ku ddagala abalwadde n'abakyala b'embuto obuteetaba mu kisiibo kino wabula bongere kusaba Katonda babalamu bakuyimirira ku lwabwe. Nsaba okutegeeza abali ku medication nti gwe tosiiba, ali ku ddagala tosiiba, ffe tujja kusiiba ate Mukama ajja kuwulira. Nakawere tosiiba, ffe tujja kusiiba ate Mukama ajja kuwulira. Alina olubuto olukulu tosiiba, ffe tujja kusiiba ate Mukama ajja kuwulira. Kategole zonna nga bwe nzimenye ate gwe saba nnyo weegayirire nnyo ffe abalina obulamu nga tetuli ku makerenda, tetuli mu kubyakunywa buli kaseera oba byakulya, tetulina biragiro bwe bityo. Ffe tugenda kuyimira tweweeyo nga saddaaka ennamu Katonda ataase eggwanga. Mu bubaka bwe ategeezezza nti ennaku 6 ezaaweereddwa amakanisa zibeereza kwetereeza kuba yeekaalu ya Mukama bangi babadde bagifudde empuku y'ababbi. Waliwo ebyokutereeza, kanisa yeetereeze. Ebbanga lye batuwadde lya kwerowooza. Naku 6 buli musumba gy'oli weerowooze. Naku 6 buli mukkiriza gy'oli weerowooze. Oli mukkiriza bya ddala oba olina ebigendererwa ebirala mu kyaki. Bwe munaagaana okuwulira eddoboozi lino mmwe mulimanya. Sirina kye nnoonya, sina bwakabaka bwe nneekolera, mbajjukiza bujjukiza. Kakyova olaba gavumenti bw'eba etutunuulira erabanga amabaala, etulabanga sawuna, etulabanga jimu. Omusumba Bujingo ayongeddeko nti abasumba bangi bali bava mu kuweereza Katonda ne badda mu kusinza obusinza abantu ekireetedde abakkiriza okutya okuyingira amasinzizo. Ensi evunda, obwana obuto tebugenze mu Sunday school, abavubuka tebagenze kuzinira Yesu, tebawaddeyo obulamu bwabwe, abantu abakulu bawola mu mwoyo, abalogo beeyongera. Ekkanisa si nkozi ya ssente, ekkanisa ndyoyi ya myoyo. Omwoyo bwe guba nga tegulyowebwa, ng'ekigambo kirina eddakiika 15, okusaba ssente kulina eddakiika 45, essaawa namba Katonda bamusindise banatera omugobawo, tewabeerawo nsonga lwaki tezibeera nzigale. Ekisiibo eky'ennaku 14 abakkiriza bakyetabamu nga basinziira mu bifo gye babeera. Byatumwe bazo Godfrey, Salt TV, Omunnyo. Okyali mulabi mulungi wa Salt TV, tukyagenda ffenna n'Omunnyo Ku Ssatu ekitundu kyaffe ekyokubiri. Katukitandike n'ebivuumuddwa, tukyali ku muwala Grace Nalumu ngono Dr. Kunoonya yamufera ensimbi ze yakola e South Africa gyeyamala ebbanga ng'abonaabona naye ate okudda kuno nga talina wadde kyalaga. Tukyatambula naye. Bannayuganda bazzeemu ku ssuubi pulezidenti we yaddirizaamuko katono ku muggalo. Kyokka ye mukazi wattu Grace Nalumu essuubi ery'okweddiza ennyumba ye lirabika liri mu kkooti. Kyonna kyeneebeesazeewo singa anaatwala ekkubo eryo. Entuuyo ze zonna nga bwe muzze muziwulira ko n'okulafuubana kwe mu ggwanga erya South Africa byandimuffe ttogge singa tayambibwa. Emboozi ya Grace ekyalanda. Dokita omukugu mu kuzaalisa Edward Kunoonya alinga eyamukomya anti teyakoma ku kyakumufera kwokka wabula yamubba n'amulekera ddala ku zeero bwe yasinga ennyumba gye yamuguza mu banka era nga kati yo banka egamba nti etwala musingo gwayo, ebirala teyagala kumanya. Dokita Kunoonya alina eddwaliro e Kawempe ne Kakire erya Medical Hospital. Simanyi nti oba singa naye yali avuga reverse yandikoze byalinawo wadde nga byakozesa okuwaayo ng'emisingo mu banka ayita mu lukujjukujju okufuna ebiwandiiko byassa mu banka n'abakulembeze babyewuunya kale. Grace twayogedde ne ku ssentebe atwala awali ennyumba Kunoonya gye yakuguza n'agisinga mu banka.
wamanyako nti Kunoonya yafuna ekyapa Mengo nti era kye yasinga mu banka wadde ng'ali ku ttaka lya Kabaka? Sakimanyako. Iyo yagamba mbuna egundi eriko ekyapa nagamba mbuno teriiko kyapa yekennyini fina ne recordings ezimu nti eyo ennyumba biki ete ennyumba yagyongerezaako bungereza umusingo gwe yali ayagala nga teguwera wekyali katono nnyo. Kunoonya wamusisinkanako? Kunoonya nagendayo emirundi ng'ena nga nina gwe ndi naye nga njogera naye nga nsirwaza nzizeemu. Wangi kati agamba nti mu kiseera kino ennaku zino takyankubira simu. Aliko kye kugambako nti akuddize ssente zo? Teyangambako kwegula, yaŋŋamba wofuna obudde jangu tukole endagaano eyo, endagaano tugisazeemu nkuwe ssente zo nkuwengako mpola. Nze sizimuwa mpola, zizange nazimuwa zonna kuba yali tammanja nganako. Grace, oli Munnayuganda era watoba ebitagambika. Embeera eno banna abali ku kyeyo bagiraba era bali mabegawo. Gwe ng'omuntu kikuwa kyakuyiga ki? Tumala geesiga bantu nga tosoose kubuuliriza ddala kituufu eno enjuyiye nga tugenze kubuuza bikwatagana ku ekyo ekintu ky'oba oyagala okola ki okugula. Kuba singa nabuuza omusajja oyo ali atya osanga saalibuzeewaawo. Bambi simanyi bulungi yandibanga we yakuguliza enju sitaani ow'obukumpanya yali tannaba kutandika kumutemba. Ye yali talina buzibu naye obuzibu bwava kukuteekayo ki document. Ye ennyumba yali tannagyewulirako ssente? Teyali mu bbanka. Maya teyali mu bbanka. Okwewola kwe yeewola 2017 nze yanguza 2015 era n'endagaano aliko 2015. Katono nnyo. Banka wagibuulirako ku bufere bwa Dr. Edward Kunoonya? Banka nafuna lawyer n'ateekayo empapula ezo zonna. Soka n'aziteeka ku mabbali simanya ga banka zino banka eziri ebbali bwe babiraba nga tebabitwala kikulu kati n'awandika mpaka ku mapeera kati biri mu mapeera. Naye kineewuunyisa juzi ate era banka yajja netekako ebintu mama wange yaŋŋambye, mama wange n'abijjako mbuye ennyumba egitunda banka. Kuba banka egamba ennyumba egitunda sente zange ze nabonaabonera nze omukazi omunaku atalina wadde nze nina abaana ab'okulabirira bana wange bagenda kubeerawo. Kati dokita omulamba Kunoonya nze naatera okukuta Dokita Kunoonya akulaba kaakati baako by'omugamba ku Salt TV. Kunoonya yonna gy'oli Kunoonya Dokita Kunoonya bana ekisa oli musawo kale mbu naawe oli musawo mukugu. Nze njagala onziriza ebyange n'obudde bonnyonoonedde ne ssente zange nzaagala. Kunoonya bakunoonya ebintu biri ku nnyumba eyo gye wagula kikyoteesa? Nze ennyumba nagigula nagibonaabonera sijja kugivaamu. Banka teyafaayo kunoonyereza muntu mutuufu ani nannyini nkyo. Tebisanyusa n'akamu. Katono nnyo ku banka gye yeewola ssente. Bwali buvunaanyizibwa bwa banka okunoonyereza ebikwata ku nnyumba eyo ani nannyini nnyumba. Kyokka kyo kye yakola yagabirako bugabizi looni ng'egiwa Dokita Kunoonya Edward. Kale maliriza tusiibule abalabi. Zo ssente ze ez'ekikazi ogambye nti ki? Ssente ezo nazibonaabonerera dda era za ntuyo zange nazijja wala ate nina n'abaana ab'okulabirira kati sina nawe ngenda kubateeka bonna abantuuliridde ndi awo simanyi nakyakuzzaako. Byebyo nno Dr. Edward Kunoonya owa Medical Hospital bamunoonya. Omukyala awanjaga ku lwa bufeere bwe yakola ng'akwesize ssebo Bakunoonya wamuguza ennyumba yo
erinnya lyo lyekuusa ku kukunoonya. Tekyandibanga baali kutuuma bakimanya nti ensi erituuka n'ekaaba amaziga nga bakunoonya. Anti kunoonya. Abakulembeze ku kyalo Dokita Kunoonya kwe yagula n'okutunda ennyumba eno bawanda muliro. Okimanyi nti bo bwe baalaba nga agitunze ne basaba Katonda ku mulundi guno Kunoonya abeere n'amazima baleme okumunoonya nga yeefudde. Ebyo bye tudda nabyo bya Robert Mutebi ne Eric Sebalamo, Salt TV, Omunnyo. Soul Television, Femunyo. Kulikayo nnyo mukuumulako okyali mulabi mulungi wa Salt TV Omunnyo Ku Ssatu gwe tutambula nagwo era nga kitundu kyaffe kino ekyokusatu katukitandike n'abasolooza omusolo. Uganda Revenue Authority batandisewo enkola ey'okusomesa abantu omusolo nju ku nju nga n'abo abasobodde basobola okuguwa mu nteekateeka eno. Nga bannayuganda batandise okuyingira ekibuga n'okudda ku mirimu gyabwe okutandika okukakkalabya oluvannyuma lw'omuggalo. Ate ky'ekitongole ky'ebyemisolo nakyo kitandise kaweefube ow'okutalaaga mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okusomesa bannayuganda naddala ku bikwatagana ku misolo. Baasi yatongozebwa wiiki ewedde gye baatuuma Tujenge Uganda yagenda okukozesebwa mu kutuuka mu bitundu eby'eggwanga ebitali bimu abantu ba bulijjo bwe babadde batasobola kufuna buweereza obw'ekitongole kino. Ejja kuba etambula ng'egenda mu bifo ebyo okusingira ddala bye tulina mu office nga tusomesa era nga tuwa advice to taxpayers. Tusuubira nti eno baasi bw'etuuka mu bifo ebyo ba taxpayer bajja kisanga nga kyangu nnyo okucomplyinga. Lwaki? Nti baofisa baffe webali bajja kuba balina buli kimu, bayinza okuregisteringa, oyinza okufiling in returns ne bakuyambako oba n'osasula. Baasi eno erimu ebintu eby'enjawulo omuli yafisi, olutimbe eggagadde, emmeeza w'okuwandiikira, effumbiro, amasannyalaze ag'enjuba nga kino kigenda kuyambako ku musolo ogubadde gusoloozebwa. Obuzibu bwe tubadde tusanga nti ebifo ebimu nga Kayunga, Kalangala tetulinayo office, naye kino kisuubira nti kijja kubeera kyangu nnyo okutwala office eno etambula n'ogikampinga mu kifo ekyo n'osomesa n'oregisteringa. Tusuubira nti register yaffe ejja kweyongerako omwaka guno $50,000. Nga basimbula okwolekera ebuvanjuba bw'eggwanga akola nga Commissioner Ian Lumanyika ategeezezza nti batandikidde mu bitundu bino kubanga we wasinga okuyitamu ebyamaguzi ebingi. East eyo gy'olaba eyina potential in terms of revenue. Kyekifo ekiyitamu ebyamaguzi bingi nga biyingira eggwanga, naye era nga bw'okimanyi tulinayo obuzibu bwa smuggling, okukusa ebyamaguzi. Tusuubira nti okwongera okusomesa abantu ne bategeera obuzibu bwe tulina omukukusa. Oluusi abantu bakukusa ebintu nga tebiriiko na musolo. Kitegeeza ki? Okukusa ekintu nga tekiriiko na musolo butamanya. So tulina okusomesa omuntu ategeere nti actually ekintu kino ky'okukusa tekiriiko na musolo. Ebyokwerinda era baakumala wiiki nnamba oluvannyuma boolekere mu bitundu ebirala. Byatumwebaze Godfrey, Salt TV, Omunnyo.